Shiba Kalungi bifulumye ebifaananyi eby'omwami ateeberezebwa okubeera nga ye taata w'omwana bibino muganda wange beewadde aga ate wali enzibu okamalako bumazi ate nga omuyimbi Spice Diana naye abyekoze bitya waliwo najjuka nti no ate nga akyasetinga wali ate concert ye ate enatera okutuukawo ate mu maaso yo ate nga n'omuyimbi Leba Namakula mu Gomesi abyekoze bulala muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi ngenda kubeera nga munnange nga nkutandisa n'omukyala Shiba ebifaananyi ebigettiza wali vayiro muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi era nga bolabaawo munnange ate Shiba Kalungi nga bali butoola n'omwami oyo nga w'omulaba ateeberezebwa mbuno mbu ye taata w'omwana muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi jjukira nti nno emabegako nakola vidiyo wali nga Shiba yavaayo n'alaga omwana we era akafaananyi nga w'okalabaawo ate omulundi ogwasooka eri bafaanizi be kakati munnange era kyekimu munnange ebifaananyi biibyo biteereddwayo wali era nga boolaba munnange ate wali nga amuwa aga bitya muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga bwe kiti munnange bwe nkyekirizeeko ku muyimbi Shiba Kalungi na bino ate munnange ebigenze mu maaso wali nga bitredinga ku bifaananyi ebyo kakati sayidi yo nga nvuddeyo munnange era nga bwe tulaba awo omukyala Leba Namakula engeri gy'abadde yeekolamu ebintu mu Gomesi bannange omukyala ono anyambalira Gomesi ate n'anyuma ate wali okamalako obumazi muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi era nga bw'olabaawo makeup ye abadde bambi nga amwekoze ate wali abadde amunyumiddeko okamalako obumazi muganda wange ate wali kamera nayo n'ekikwatamu ate ne gubeera muzigo mwereere kakati nno ngenda kusaba subscribinga w'obeera nga tonnaba nkuleetera wano ebitredinga wali wonna ate mbeera natuuse dda nabyo kakati munnange esayidi yo nga nvuddeyo ewa Leba Namakula waliwo munnange akatambi wali Spice Diana munnange engeri gy'abadde yeekolamu ebintu jjukira kakati tulina concert munnange ate wali ezikutte akati eziri mu kujja eziri ku coming soon tulina ey'omukyala wonna Spice Diana wali egenda okubeerayo mu January kosa ate munnange ate ne King Saha era still mu January kigenda ate kutokota muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga munnange era nga bulaba akatambi ako Spice Diana abadde bambi abyekola bitya wali kakati nno bwe kityo munnange ate bwe kitambudde wano ku Jaminat Yugi ngenda kubeera nga nkomawo ate ne update endala make sure nti no subscribinga obeera nga tonnaba bwenti